Poliisi y'e Masaka ng'eyita mu sipiika wa paalamenti yayita omubaka Muhammad Sseggirinya ne munne Allan Ssewanyana ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omwenda omwaka 2021 okubeerako bye bannyonnyola ku byekuusa ku ttemu ly'ebijambiya mu bitundu by'e Masaka wakati w'omwezi gwa January okutuuka mu Agasiti w'omwaka gwa 2021. Mu kwogerako ne Sseggirinya ne mu lugendo lw'okugenda okweyanjula yagenda akalambira nti abamuyise bawubiddwa nga si gwe beetaaga. Ngenda tuuka wali baŋŋambye Sseggirinya si yeggwe mannya ge gaafaanaganye ne baba bagambye nti yenze statement yange egenda twala eddakiika emu n'ekitundu ekinene kweyanjula mannya gange kitundu gye nkiikirira emyaka gye nnyina oli married ndi married ebirala kati sina kye nnyongerako nnyongereko ki Sseggirinya. Sseggirinya yafuna n'ekirowoozo nti bwe kiba kituufu nga ye be yawangula mu kalulu abaludde nga bamuliisa akakanja bandiba nga be bali emabega w'akatemba ono. Ne bwe kiba nga constituency yentuusizza okunteekako ebintu bino ebinene bwe biti mugitwale kwanze mbadde mbeerawo ebbanga lyonna nga sina kifo kya bukulembeze ne bw'otuuka olw'okuba nti Sseggirinya MP gw'ogamba talina kubeera gw'osaanidde obeere n'otuuka n'omuteekako ekintu ekinene ati sibanimpayiriza nti Sseggirinya agende Masaka n'akwatayo omukazi ati sibanimpayiriza nti Sseggirinya yabba. Ono yatuuka ku poliisi e Masaka ne munne Allan Ssewanyana we baali bayitiddwa wabula ng'embeera eyaliwo yalaga nga si ye ya bulijjo. Bano nga bali ne bannamateeka baabwe bakunyizibwa ebbanga okutuusa obudde okuziba era ne bateebwa ku kakalu ka poliisi. Wakati mu kwewuunya ebyali bigenda mu maaso nga bonna tebakikkiriza omulamuzi yalagira bano batwalibwe mu kkomera ekitalya kwa alimanda. Nga wayisa akaseera kyaddaaki kkooti esookerwako e Masaka yasindika Muhammad Sseggirinya omubaka Ssewanyana n'abalala bwe baali bavunaanibwa mu kkooti enkulu batandike okuwera ennemba n'emisango gyabwe. Nga 2 Septemba wa 2021 omubaka Muhammad Sseggirinya yasaba kkooti enkulu e Masaka yeeyimirirwe olw'obulwadde obwali butandise okumubala embiriizi. Oluvannyuma nga 27 omwezi ogw'omwenda kkooti yalagira Sseggirinya ayimbulwe asobole okugenda okujjanjabibwa. Ng'ateereddwa ku kakalu ka kkooti emmotoka ekika kya drone yagoba emmotoka ya munnamateeka wa Sseggirinya mwe yali Shamimu Malende bwetyo n'emukukunulamu ne baddamu okumutwala mu kifo ekitaamanyika wadde nga yagenda alaajana nti mulwadde. Okumanya embeera yali nzibu bannamawulire abaaliwo nabo baalagirwa beetegula ekifo kino bunnambiro. Mu mwezi gwe-11 omwaka gwe gumu nga 23 era bwe yalabikako mu kkooti yayongera okulaajanira omulamuzi abeere waakisa amukkiriza okweyimirirwa asobole okufuna eddagala lye kkooti kye yagaana. Nali kukozesa eddagala ly'ekirungo n'olunaku okutuusa olwaleero bwekitiibwa omulamuzi eddagala eryo nali lijja Nairobi Kenya Hospital si ddagala lya accessing. Bwekitiibwa omulamuzi amatu gange obaamu amasira era osobola okulaba ekitiibwa omulamuzi abalina okunkolako tebalina muyambi yadde. Nti ng'oggyeko ebirwadde bye yali aludde nabyo ebimubala embiriizi ate bye yali afunidde mu kkomera njolo ebimwetaagisa okugenda okufuna obujjanjabi era omulamuzi yagaana. Ekibala ekisoboka nkole ekiraamo nnambe kubanga ndabanga obulamu bugenda obwekitiibwa obulamuzi sobola kuwuna obulamu bugenda ate kulizo oli wano wendi teyina yadde obuyambi yadde bwesobola kunyamba kuba n'emula gonavaayo ng'embeera mbi ng'embeera eganye. Never the fucking when I was around, students, the ones who made for Sseggirinya, the ones who made for Nekikuma, Kyaddaaki kkooti enkulu ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2023 yakkiriza Muhammad Sseggirinya okweyimirirwa oluvannyuma lw'emyaka 2 nga bali mu kkomera. Grant the applicant's bail with the following conditions.
ono yavaayo mugonvu ebitagambika nga n'endabika ye ey'omubiri yeeraliikiriza era ne batandika okumuddusa mu malwaliro ga wano n'ebweru w'eggwanga okufuna obujjanjabi. Just skin cancer omanyi ufuna ekizibu bintu bideveloping. Kyokka wadde bino byonna bizze bikolebwa ku nkomerero kwabaddenga kusiiwa nsaano ku mazzi anti obulwadde bwali bumaze okusajjuka. Bangi olukongolo balusimbye mu kitongole ekiramuzi ekyagaana okukkiriza omubaka ono okweyimirirwa wadde nga yali yabategeeza enfunda eziwera nga bwe yali yeetaaga okufuna obujjanjabi olw'obulwadde obwali bumubala embiriizi ekitaasoboka. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.